Esawo zo kyova wo fulu abantu dawo mubuza gwe wanso gomanyi haso jempise go tuka wano wendi oli okwangambe bamukozesa gwe ngani mbwagwe because nkolaze nti nemu kusomazo okubera kyendi no one hustled with you kujja ko mama wange nawo benga nti director mugwe yebale simanyi director gundi otegedde logic Bobi Wine wadde tobasasula wali badde osiima abantu kye bakuteerawo abo abaddala abana ba ghetto wali badde osiima busiimi nebo olaga obala kozesa kyengamba nti uyo omusajja alina kye tuyita effluities kiva mu futwa kyokole ekintu nga kirungi kuba omwana gambye akola n'abasajja kati nze natto dogo youth man yanga baga zibapa sente za ghetto structure mama wange jajja wange bamuwa sente za PDM akakadde nanga kyokka ekyonsana enkoko za government ez'ogwokuna nazifuna naga kati nze ngene nnwane n'abo abasajja nimuga ngo jeko bikuwa ebyo butolina kyolo kyolo bakyuliza kwenyumiza mu government ya Museveni nanga mbaga ate nasomye okimanyi solo okukola n'obulimu bwange ngo jajja bamuwa sente ate yayongera ku mudaala nimugamba kati ngo jeko biri batuwa kino batuwa kiri nitunonye n'ebirungi bibiri mu system eriwo the logic comes in nti gwe bwogamba bakozesa ayo kole yafu kuba oli yalaba kyayagala tulina interest ezenjawulo gwotegerera ani yagalirani lwaki alowooza nti mulina bakusaidiye ati mwana kizibu era nakyogerako nti omwe bwe yali mu ghetto byalinga bya woyo ze ghetto president aba ne bakuba emizira woyo yenaawe yaneno ku national level bwekiri mbwe egenda beera yes kumbe nedda tu ye yalowooza nti ekintu kye bayita ghetto bwana jambu nze mu byabufuzi mu ghetto zonna zigenda mugoberera abamutwaza oluyezaawo nedda boyo badde serebu mu muziki gwe tewamwagerako from day one saawagira ku Bobi Wine from day one nakugamba kasita yayimba kiggwa leero byaggwa ku olwo ebibyo naye ebyange naye byakoma ku olwo ebisigadde tweraba bwerabi saawagira ku Bobi Wine from day one politically but musically wali omuwagira nze gani musically ngani fire base nkiika oyo omusajja lumu tujja kukolako program nga ya nnyimba za Bobi Wine zokka zokka nakugamba well youth and youth you got to know what politicians come for about seri metyo gitegedde youths and youths abavuga nabo you got to know botege we know okumanya what politicians come for about banabisi baba bajiridde well youth and youth got to know what politicians come for about straight from the downland kamocha ebajita ghetto wano wemwegoza muja mu ghetto esawa zino ye munnabi abufuzi nze nange ngenda ngamba abavuka well youth you got to know what politicians come for about wana we Bobi Wine watugambanga ngoyimba kadina kye tulina bagamba kabaya yakuba mukazi we katona muntu gena yenga zaba ku campaign zaba kansala nonga yutima ntolwana ne kyali ologwa ne demo ologwa mu wabye Bobi Wine byatugambanga esawa zino gwe wakyolo okiyingamba atolina tuvugo tutwale jo yagala eri sensitization yalimu okwawula entegeerayo kuganga linga kubulya gwo yawule ekirungi ne kati sawa zino ati yabibikira kettaka nagamba ko yenyini yagamba bunewa no position ije tusubire tuyambe mpulira nabo batukola mu musimbi wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti osiibye otya wasuze otya oli otya mu ggwanga mwoli mu kitundu mwoli n'essaawa mwotulabira afiiriddwa alwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza abaana badda ku masomero abatanaba kuddayo nga embeera tenaba kubeera nnungi naddala y'ebyensimbi tubasabira musobole okubeera nga mudda ku ssomero abazzeeyo olwedde nawe tubasabira okubeera nga mukola ekyo ekituufu ekyabatutte nyina ziwa amuza kyeyune Bagman omusajja w'omuggetto Bagman omusajja w'ensawo otwasemba okubeera wano ekisooka feedback ali y'amaanyi era mbadde nkusaba omala okubuuza abantu osome enamba ye y'essimu kuba waliwo abamu kati abalina feedback ng'ejja direct ewuwo kituufu nnyo njawukanako n'abaana ne bapurezenta bano abalala waliwo ne gw'okubeera nga mpa ku namba ya gundi n'agaana ogigaba bagabuuza abantu bannange mbabuuzaako Ras Bags wamuza kyeyuno omusajja w'omuggetto ezikuva eri enansa n'awansi babuuzaako mwebale tugoberera mwebale kutubeerako nja kutwala omukisa guno mwana nebaza abantu abo abatufuwa feedback ezo abantu abongera okumenyaamenya bituba tuwogedde agoberera program namba ya saawa n'amaliza ate n'alifaalinga naga wamma nga bw'agambye ekyo nkijjukira ne wali so abantu abo mwebale nnyo tubeerako era twetonda we tuba tuweebuddemu olw'omuyinza okwogera ekyo ntasanyusa ono oba oli however nyongera obbabuuzaako n'obbaaniriza MS Media Ras Bag nga bulijjo tukomyewo na tubabongeko
soko some namba ya simu kwa sababu true that mwana adanja actually nine namba emu yerine ku WhatsApp ya 0703 511 589 mwana tunyangu nti 0703 bitano 11 bitano 89 obo mfunye bulungi neka WhatsApp ero nkonako ne feedback nange nzagala nnyo yamani kyakabi kale toyanza nnyo tweyanzege bingi twavira no twayogera ku bafutu soja nga parade yakafuka parade naye tutukide olwaliro baga parade eyongedde okufuka parade nga nakulira leadership eya NUP ye Doreen Kaija nga naye kati ali munda bamututte kakasa waliwo abalabe bakwata nga tebalina space mawulire very right era nga babeera eyo ne balajana ate nga concept yegendo singa n'obube yakakati nsonga ya NUP n'abaana abo kati nga nabo bali eyo tebalina space omukulembeze tasobola kubalaba tasobola boogerako wadde eddakiika naye nga bano ffe batinitini betumanyi so mu bufunze ndabanga parade eno ekyayongera okuvaamu ebibala ebyokukwata abaana mu mbeera bwetyo yes man neyanza mwana eka twakyogerako nemutuwulidde ntugamba nti ne bwe banaaba tebakukutte direct alisio ojjagenda mu isolation ojjalira mu nsi mugeto tugamba ojjayingira ebinnya misinde lwaki lwokuba tinakumisingamu sometime back tetwakwatagana nini nawe nabiranga nga nsomesa abaana mu geto nibana erisomero lye baleese mulirabire musimanyi institute leadership institute ng'ate agamba mbu aleese leadership institute ate akulaga mbu ye is emuyeekera mu ggwanga kitegeeza concept ebeesomese bayakiyeekera nze ntera okugamba abantu emesi bwe bukeera ku makya nga ompe mmere n'eki basi kuyinaako obuzibu naye ate bw'okola ensobi nze ndi rasita omutima gwange ngamba actually omusiraamu agamba ekintu bw'okikyawa oba bwe kiba kibi kwega kikyawe bw'oba tukikyaye kwega kyesonyiwe oba si ekyo kisindike kwega ng'alinga akugamba weekutule ku kibi kati kyekino nze ne bagamba naye ensonga si ya Bobi Wine ensonga si ya kibiina kya NUP to be in play nga onogamba political party eriwo naye ensonga ya ebyo ebikolebwa naye ffe tulina kwebuuza who will be the victim bani abagenda ofiira mu kintu kino eyo ye concern lero nakyogerako nga nti ffe nze concern yange ras be bano abaana be bawulanga bayingiza mu kintu ekyo atatwagidde gojja laba era gwotuliddemu olukwegwe jangu kibuli ninga nedda bannange negye muwala otwala abaana mukola byammwe now I've been watching chile senti nze mbadde nga mmaze ebbanga kwesibadde ku MS nga nsomesa abantu learning institute ekibi eri essomero teririyo in arrangement za Uganda's order. Nze sirabangako certificate of recognition y'essomero eyo nga yasayiningwa ne Ministry of Education and other education authorities. Anti kyo kinakyavunza regulator abera kachiko kabya kulonda. Then njagala legal document eyo kati tukikati anga ngabo tukijje kati si ssomero. Kali ngabo kina kya Office Learning Institute oba Leadership Institute. Njagala legal certificate ya institution eyo ya institute eyo. No bukira ku machano ga tulina legal certificate what the National Learning Institute nali ekyankwanzi wadde ya government n'okimanya ina legal certificate document za ejikirizo operating nekulaga ne concept je running na kigo kyogenda okusomayo kyembuza which wali olabye ko legal document ya Leadership Institute yaba basajja mbuza gwe kuba febi tu representinga abantu abenjawo nakugamba go representinga abanoonyereza nti oli investigative journalist inze ne representinga bano ba ghetto people bali betwala nti baviibwako kati wakawo bali betugamba batwazi feedback nabo bali representinga others kati go investigation yo have you ever seen document yaba basajja nze sigirabangako kyensinzira kuganidda essomero ina certificate bwotwala yo mwana fees waba agendedde weri ko bagenda diggalanga wakasasola fees siwe kiba kwika eri operating illegally kati yenti wogende ebinavaamu muganda ngagenda kukuba emboko tu ne wajja parade ne mbaganda ozamulaba ekiwundu kikukutte tonna kijjanjaba ate enkoko ekibojjezzaamu ye parade ne bagamba singa abadde Jenaamini ebyaddala mukulembeze nga yami autemwalivuddewo same applies to Obote noge naye Museveni yafuuka jjajja w'abaana n'akago nja kukukuba ojjukira ebyali ewa Mumbere Kasese naye nno gwe muvubuka gwe naye nno nontanti wega kali mu muleete naye ye enkola yaate awangalamukko ne mbagamba ono awangadde naye teweeyibala buli asonga mu gavumenti
nkukakasa bwesitula tekusonyiwa paka ng'evudde mu buyinza oba paka ng'okakasiza nti kati ensonyiye. Buli ayimiridde ku parade bagenda kukunoonya leero n'enkya na luli paka ebalinnyula nti katulekeraawo olw'ensonga bwe ziti bo bazirina. Kyekiriwo essaawa zino bali mu kubanoonya. Buli ali registered mu National Learning Institute olina okubeera cautioned. Nga yasomerayo. Nga walinnyayo naye kangambe nga walinnyayo. Bagamba wasoma biki? Olina okunnyonnyola wadde babasomesa kyova olaba ne concept n'abamu kati balina be bakutte be balumye kangambe byetu. Kwegamba tujja kukozesa mu kodi za ghetto. Tinabamu be balumye mwabadde baddukanye essomero mutuli mbadde musomesa. Balumye be bakoze eki bakutte. Kwegamba baba bakutte naye ate gwobeera onywezeddwamu okusinga ku balala. Nti waliwo wajja kuddanga ennaku za mwezi nagagwe ovunaanibwa ogw'okusomesa ekintu kino ne kino. Kwegagwe kamunye beekulumye. Baba tebakyakugoba. Kati beba ogeba njala dolini. Akula institute. Obadde osomesa concept ki eyo? Tukwatagana. Balana zimuleta certificate mulage mbadde musomesa. Gwe wojjo sabo mutolaga nti nasoma amawulire n'otulagane olusi ba obbitu batu bamanyi ne institute gye wasomera tugimanyi document ingiraga n'abasoma muvuye mu defending institution yammwe. Ninawe mbate musobola kuvayo kikola kitegeeze yaddala mubadde mu opale mukola illegal kati ba operator ba institution eyo kam ani buli yayingira ku list y'abasajja abo nakugamba munaye waliyo ka project k'abasajja tujja kwogerako kati bana abaana ne bamala ne bajja bakola parade ne bagaba buli ayimidde ku parade bagenda kukuluma naye twayogera lero twakyogera ntuga timeline nti government ye bayina obudde bwayo okusobola abakwata ddi exactly. Kyakubiri ojukira abayo kyebipira bya 2017 ebintu nga tujja okuva eri amabiga Kyaddondo busimanyi presidential bill 2021 zinda bagamba mwe baana mwe bagenda bakwata kobo wabi kuzo umanyi lwaki abasajja bateeka mu kamera. Kyakubiri wali kibaita matter of national concern or national security. Bwe bangitize national security government wejja mu kitundu so gamba bazoganyiza wano badamijenga gwanga nesoke surrounding area onaga ne kamera zero zo namuzikebere. National security issues of national security. Tobuuza kiriza go wakumira ekipiira ne oba waliwo ka kamera nga kabwa nanyini. You have to be accounted for at a certain time omukadde. Second abantu babakwatira mu levels. Tetugenda kujja government egenda kujja yole bonna bonna abali ku parade batwale. Ereja gati msogomete aba bakomanda ba parade. Ani bwe basoka okuluma if you remember twakava ku parade. Bwe basoka yali Nyanze. Lwaki? Yali komanda. Amini yali parade komanda. Yena akugamba bamuluma. Yakolagana n'abasajja n'abawaayi ne bamuta kati ne bana abana bibaluma nnoze kanku buli gwe mwana gwe balumye kolagana n'abasajja ngera bangana ovuddeyo bwe bakutwala ne bakukwata gwe kati parade babuulire gundi yandeetere ngatto gundi nampa ovolo gundi nangamba tukole kino nambuli efingane bwati nanga tuzaako kino omusajja ajja kukuta kuba omubulidde ani kalunsambulira oba otegedde logic nga komanda wa parade bwe yakolagana nabo naye n'afuluma. Nawe kolagana n'abasajja nawe ofume kuba already mubadde mu operating amuki mu bukyamu ne komanda yali akimanyi operating ambuki mu bukyamu era bamuyita he cooperated with the people ye yamanyi ensobi exactly kati wamma yutimani waba bakulumye nga nawe otegedde ensobi why don't you cooperate with the people because toli Yesu simanyi kola kyengamba nkola kyokola baba yes yatugamba kola do what I say don't do what I do kola kyengamba tokola kyenkola naye gwe ate toli Yesu so gwe nyina kola kyokola tulibalabira ku bikolwa bya Nyanzi kye yakola n'omwana gwe bayodde naye kyalina kola nti omala okukwata komanda tuddayo wali otugambye nti tebagenda tuyola ffenna basooka kukwata who was the commander the parade commander jangu ngaddamu ebibuuzo bye era bibanga they are answerable abiddamu ne bamuta baba tasobola biddamu singa kati alimida bwe bamaliriza next level ani addakaawo zezo be baba komanda abakunga abantu musimanyi ono yakulembera eno battalion ono ye general gundi ono ye simanyi yakulembera eno platoon ono ye wa security namwe mujje mutubuulire after the high command of brigade commander mmwe orders kizaaba wajjukira bino ebintu gwozannya naye mwami government ozannya na system y'amagye kanga ya security kanga bo kye balaba mu system yaabwe naawe yerangire kye bakulabamu bakutwalanga system yaabwe yennyini bikasa balaba
Jeno kiko tuyinza okwogera ali common ng'ogyeko bali aba Jeno Muhoozi, David Muhoozi. Tukutwogera ali active saa zino gwe gwojjukira yenna. Jeno. Ne bamukuwasanga ng'akutta akaggo. Ali wali ayimba agumba tererererere. Baba bakimanyi nti wayimbira waliwo bakanobe bameja be naye bw'avaawo akimanyi nti mu setting za order y'emirimu tulina okuba ku emirimu gye tukwasaganya bano bakanozi ne kano bw'anakka alinayo bameja layini bagiyita flow of authority nga tetulina kukwata onagambye kusanjaga order of command babasajja baba bagiyina mu system kyebalaba ggwe ti naawe kyoyina bakutwalanga system yawe yennyini koni bwagamba nti ndimuyeekeranina n'emmundu nze saabayeekera n'atandika n'okugabaranka nabo kyebalaba bwe bagamba nti alina General OT nga muyeekera kisa bakimanya wansi wa General OT waliyo level ki kuba oli beefuula aba General oba beewoobwa General oba baafuna obwa General mu nsiko yaabwe kitegeeza balina n'ebina ebirala bye bakola ebifaanagana ebyammwe era kiba kikulaga nti we baba bajjawo bwe baba babipulesinga baba ne ba ame komanda baabwe nga naawe bw'olina kati ne kino bwe kiri nti gwe yanubu komanda paledi bwe yaliwo paledi komanda n'avaako abaddako awo mujje mutubuulire tukkirire wansi kyegamba nti waliwo ne batannakwata naye nga teweeyibaala kasoba nga oyimira ku paledi bagenda kukuluma lwansoge tugambye nti bajja bakyakwata kati mwe mwavudde omu yasokoddeyo ne bajja bakimowaki ow'essomero kati nabuli yali mu ssomero kyetugamba nti olaba n'abapaliri bakwatira mu level ono ow'essomero agenda kuwaayo ba student bonna ow'essomero balina munyigiriza obadde osomesa biki andi ng'annyonnyola byayagala ng'obisomesa abaani abaana abayizi kuga n'ebibuuzo bye bakubuuzibwa bikuleetera okuwaayo data bwe baagala kati bw'awaayo abayizi bano ne batunuulira abayizi bano ani gwe mulimu profesa mulimu dokita ojjukira n'okusoma tugabira mu level gavumenti bwekukwata amagye neegatwala tugeze sandi hasiti oba eno ne basoma tebavaayo nga benkana okusinziira ku kosi ze bagenzeeko ne muno bwe basomesa mulimu era levels second babadde ne batuta no babadde n'abasomesa n'abasomesa concept gye musomesa yani abadde agidevelopinga kwekano wessomera addukanya essomero y'ebibuuzo ebikyali bingi kuba alina otubuulira ne concept ali abadde concept developer gye badde musomesa mu institute eyo ate nga biwanvu nini bwe mbadde batuta ababadde basomesa abantu abo bye baliwa nti beebano nini ba administrator kuba gw'obadde batera bayita baddiini gwe oyinza obanga obadde principal of the school naye tulinamu beedi teacher baddoosi simanyi baddayirekita tunamba teachers mulina okutunnyonnyola ne tubeeramu ne bali abalala be tuyita ba prefects bwe tugamba nti ojja musanga naye ali mu learning institute naye nga yakolaga alinamu ne kalankambu nabo basoma ku ssomero tinammwe abalowooza nti muli bakulembeze mu institute omwo ng'oggyeko bali abagiddukanya abadministrator ne n'abasomesa nammwe balowooza nti muli bakulembeze mu institute mukulembera kiki ekyo kye mumanyi kamwa ekisinga obukulu kuddamu bibuuzo by'abasajja nkugambye nga Nyanzi mukama wamu we yabiddamu nabo balina obiddamu ebibuuzo by'omusajja full stop ebirala ajja kukola ekyalina okukola kitegeeza ki nti lisiti tennaggwayo gwe sooka otunuliwa tebannakukwata wootegerera ndi gwe wabuuseeyo nga level yo bagivuddeko ne bajja bakwata bano bawoyowoyo gomanya kitegeeza mu lisiti z'abasajja ziseetaagibwa naye bwanga bakyaluma eri komanda bamuvuddeko bazze kusiga gwe ng'okyali eno kyenagamba bamugenda yingira ebinnya lwakwena gavumenti ya Museveni nsiru kati kyemumanyi waliwo n'abaafuna dda passport visa Dubai naye kakati muri abano yali kwata abaana bano babateeke mu kamera ngamanyi bye bakola bimenya mateeka very good ekyo nabwe tujja kyogera kati okireese mbudde two-way traffic ekisooka are you in the project kazigo ekintu ekyo twakitandikira wano tusobola okukikolera oluzungu olulungi oba oluganda olulungi naye ffe tweyizayo ekigambo ekyaffe abantu bakitegeere nti wamma sajja watera okwogera ku project kazigo oba project bweyizikwota yaani ya muzeeyi nti kati mulimu abo abaalipira ekintu kyebatamanyi twaboogerako luli bagirinyira ku square naye bano abajja bo bali strategic bwe bajja mulimu abantu nga yetali ready kwokya bintu mulimu omuntu nga ye ali ready okubba ku information yagyo bali abasajja bage ekituufu tuli mu struggle naye ono nza sinnamutuma kwokya bipiira mulimu ebagamba nti abo baadiko batubajjeemu tutya tujja mmalizanga abo bajjamu naye ababawaayo ate n'ababalonda bannaabwe
beba balonda kuba boss they are not part of it basengejja era ekyo kirabika ne mu ngaba ya kadi si buli wawoyo nti bamuwa abayinamu abaabwe era bolema wabawo political moves bakuzanya n'osigala ebwe so to come back on the issue nti abo we batya abamunnaye bafiira mu kye batamanyi ate kye batamanyi ng'abagezi beeri bakimanyi secondly tugambye nti tuwe traffic secondly abantu abo bayina essuubi yotero ga essuubi eritaliiyo olowooza nti ojja kulya ekyemisana naye nga tolina muwadde ebibi naye n'agamba ffe tuli maje wallahi n'omutunuuli omusajja agamba tuli maje nze nina akantu ke ngamba abaana ba geto eyo manyi mu geto ffe emboozi zaffe ziba easy omusajja ku myaka 24 General Sale yali avudde mu lutabaalo oba ali mu lutabaalo ku myaka 3 bangamba Mugisha muntu yali ame commander Babesi myaka 26 ojule myaka 21 abasajja bali bavudde mu siku balina bakomanda simanyo no brigade commander ono commander wa you remember nga bavubuka ndaga wa kitufu abasajja abo naye emyaka bali balwanye emyaka emeke etano nataweze etano kala yayingira yo nalwana kesa nalwana kebi nalwana ne bali balina hasuzi bayisemu awo mwaka n'okusoba bwe malizo mwaka n'okusoba ne bayingira kati bwe bayingira kisinga okwewuunyisa ku myaka 25 paka ku 3 abasajja ne bakwata obuyinza ne batandika commander ono ki wembuza abavubuka omusajja abaddewo emyaka 4 oba 3 plus nazimba ekigaali kye kitera okwogerako amaje nagasomesa tegakyali galiga ensiko naga traininga nagaterawo embere eyenjawulo okukola emirimu gy'eggwanga n'okukuuma eggwanga nagasomesa kye tuyita doctrines entegeereza enjawulo national interests community otegedde ebintu ebyo nga maje ge basettinga batyo okumala emyaka 3 plus naye nga abakola ekyo tugambye wali otandikidde nga bayingira mu buyinza nga bali myaka 2 essaawa zo kyembuza abavubuka ba ghetto gwe ku myaka 2 oli mu ghetto oluma bikoola oli mu kunywa njaga walajja kutudde n'owuza naffe tuli maje mbabuuza mwe muzannyisa ki otegedde konology gyenjijje nti ku myaka gwe gy'olimu omusajja yali very active very fresh ng'alina ku mission gulwaliro okutuse walagi okutuse mmiro okutuse enjayi ng'ogamba nange ngenda mukuba ndaba emyaka gye balimu naffe kati gye tulimu muleke kwerimba tukizza wali ku baali ku parade gwe mwana gwe oyimiridde ku ki muganda wange oyimiridde kabomu nga totegedde essaawa zino kalimu nze nawe nali nnyimiridde ng'oli ali ku mawuliraga abasajja baatidde dda era tubalazeeko era bwe twogerera poliisi yiyo yaduka omusinde ne ngamba laba bano ekigambo kingi naye bikuba bitono so nti ki bavubuka mmwe mwereega bwereezi nga temulina waaka gwagamba okwekalakaso suula gavumenti gezaako olabe nze nagamba no gavumenti ogisuula engeri nnyingi ayagala obuyeekera genda ayagala okwekalakasa agenda ayagala osimanyi okuleeta abazungu simanyi bino simanyi abamerika bajja batukubira museveni genda obasaka obaleete gwawulira nti ayagala suula gavumenti teriye kuwa bbaluwa giso kuba ne museveni ogenda musiko teri yamuwa bbaluwa naye yanyiiga bunyiizi nsonga ze n'alumba naawe oli waddembe oteekateeka enkolayo ogende however you should remember the consequences olina omumanyanga ebyo okujjukiranga ebivaamu era ntenoga nti singa Obote yakwata ku museveni bweza yali mukoze eki Zamutoli wala basajja ba Obote wali David Oitoje ko bandi wala basajja ba Obote yali akutte nnyonyi bagenda kwocha Luwero triangle story wajibu yako bagende wocha abayika balemedde Luwero basajja ne basitula ennyonyi otegedde ekintu ekyo kiza baali bamweta gujo n'abantu be kati gwo ngambo tambo ogenda kwerangira tuli maje ssebo yazimba emikono akuleke kingamba nti bali ku bomu kati bamanyi. So project yeno yo yakola ogwayo ku identifying abani abazali blessings era ekyo tujja kizaayo tandika okukoshoninga nsagala nnyo kupiminga muntu kwero artist yosonga gwe mwana gwe nesijjaga gwe tugamba ndi mu project yemu yakola ogwayo gwa ku identifying kijja tuleeta ebya for topic tandika okugenda nga tubuuza ku ntubuze naye Golobongo yokola mulimu ki secretary general okola mulimu ki ng'ogyeko ebyo tulima ndi nkwata fayiro okola mulimu ki oba kyali lecturer naye yabadde lecturer ndo tugamba omulimu omulala gwokola mu NUP secretary general ngami ng'ogyeko okukwata fayiro kyekiri kyoga nti project ya identifying abaayo ani yali in the project to help the project of identifying nigasagala kusonga nnyo mbantu nsonge nembuza kati Golobongo yakala okola mulimu sigamba ne wa Benjamin kata natubuulire mwaba mukicha abalita no balita
Nize no kwa mwe muli kwa identification program. Sigambye ati be bayi diskire yimu. Ni tuje tukatandika obuuza. Bebawerera. Oli nakugamba mbonze ndi wene yopi. Naye manye ensonga za FDC, manye za Dr. Besigye, simanye za DP, NRM onjimanyi, numbuza kale zo byonna obimanyira wali obadde mchala Namboze. Ni information eyo jogedde okunganya yogiteeka ogitwalirani. Obitegedde. Tuizo sounding nga abakolosofu gwe nga batategerekeka bulungi. Nayo inotegerekeka sebo. Inotegerekeka. Inotegerekeka. Abantu balina okutegeera kwe ensonga. Ensonga nkulu nnyo. Lwase tugeza kugamba tujja kwesanga bana mu ababa waayo. That's their mission kulonda mu mmwe baba weeyo. Bali benyire mutwala nga abakulu ba. Nga abakulembeze bammwe. Nga bye baba waayo. Era ntero kugamba abantu sinamumanya. Nina tero n'abatukobere abantu batuyambe batugambeko. Ani yaleetera principle. Ekirowoozo ky'okuteekateeka parade. Yali surprise. Eri principle kitegeeza teyakirimu. Anti kimuzani yagireeteyo surprise program. Kati abo anti surprise gwe togitegeera era ojja waneno nga bakolera surprise nga tokimanyi. Kati bye bijja tujjayo ku kiri ekibuuzo nti waliwo ya designing identification project ku identifying abantu abo. Bw'ogifudde project abantu bali batolo kita reverse psychology. Via that parade. Mwejo misa surprise birthday y'omukuntu mukodde surprise tabimanyi nako naye ng'ono yategesaga tukolera akantu kano. Soke tuleete buli ejeyite emitwe emikulu soke tulondemu ono ye gundi, ono ye webugundi, ono ye mukono, ono ye wekingera, ono ye kati bw'okwata ow'emukono akuwa abalala bafutu soja ab'emukono. Wategedde. Sina bafutu soja yakubulya bakomanda abali emukono. Ab'emukono. Bakomanda bajja okubulya ate bafutu soja. Ogenda okwata bw'otyo mpola mpola okakana ng'omenya ekikolo kino obamenyeeyo. Tinsolusi ya gavumenti. Naye nga ekyo kiva ku kitebe. Ku kitebe ate kino. Nze gwe kati gwe kyoga MS golopa y'abaana abo. Kyemba sigamba gwe ngamba olwo abamawuli be balopa abaana abo. Goloza fa bageto fe tulopa abaana abo. Goloza oli mama gundi na mukadabeera mu kazigo ke ekyengere wawa yalopa abaana bali ku kitebe. Ani abalopayo. Zino listi. Ne bavuga kaddulo ne bavuga emoruka ya buyonjo nefa yona gyevudde. Mpulya bagamba bakireka. Negenda ne kukime wamwe nasa ne kukime wamwe ekawanda ne kukime wamwe eruwe. Neita kuba kubaludo neita kubaji. Vere gudu n'abanyubenjaye n'abagichankala ne kimagwe nti gwoli wa people wanopo. Nnyo. Nidda ekibuzo kiri nti gwani yakusonze. Before bali abasajja kuba nti rugamba bavuka police tenonya misango badde okimanyi. Polisi yebera ye wawe nga bazinze. How are you? We are fine. We are here. Ongoze. Go lete ensonga zo. Ate bosanga osinga mwakisa. Amayoga first go back to the chairman. Na mumbere enadde ndaba bafutu soja abali kondoza mu makomera. Mukana kaluwa kawedde nga abasajja abamu bavudde mu makomera nga bakuze. Kala abamu bagendayo bakulu naye ng'ekyamazima embeera omanyi embeera yennyini ekutabuka. Nabagamba ffe. Twasalawo ne tukkiriza era tetugenda kuddamu kwenyigira mu kintu kyonna. Ekibiina kyaffe kyagano tutaasa wadde tuyamba. Nate ndaba interview nga balina interview mu gye balimu nga balinga abaana 8. Nayamba kati ne bana abaana ba parade basobola bakwata nabo ne bagenda mu mbeera ng'eyo. Era bwe kiri ekiba ekiddirira buli gwe bakwata kati the percentage 75% bagenda kubatanga okulonda kwa 230 kuwedde. Sigamba ono 226. 230. Gwe wakwata mweno saga ya 225 politically. Bakuta togera kudda mutusumbwa ne 230. Bana abana bibakwata ate nno bebatadde kata mtering bebatadde kati. Babatadde because of several reasons. Waliwo ababa followinga balina kaba biliko balina kaba watambulirako government evaluates ensonga zaabwe nga abamu bateesezza ne beteesezza ku lwabwe. Ne bano ba shut wano batugamba woyo tetulina kitwako omusajja ati beeraawo just go public nuisance ogonago nno musango wefuula ekitagasa. Secondly twakwata violence titufoogera people negwe wakuma ekipira tukuyina mu footage olabo gira obeerayo tujja twala gavumenti people power gweno otunuleeri abaana baddeyo mu ghetto n'abamu ne balowooza nti essaawa yonna gavumenti ekyuka. Babaddengayo bangi naye kati bagenze bakyusa embeera. Abaana bali two-way traffic munnange. Omu agamba abagaza ngenda kukola n'abasajja kwegera kukola ne gavumenti. Omwana amwana ebintu byonna byesonyiye byonna yakitadde naga baga nze munneesonyiwe mwana tulina byongamba rasita. N'omusanga nga akola mirimu gyo nga kati kiri kya
ate tumanyi no bakubako mzee kiri kya people power nakasinikira muli agannyo kwega ye akulagaze kati era nabyo ngamba muyayi buli kimu kyamutama byamutama kati yati oli China interest politically yoyo yasaze naga abwinda kola na basajja otuka mu ghetto ng'abaana bakubye ovuleza yero chuwa mulimu abakulembeza abesimbyewo aba NRM mu bitundu ebyenjawulo bakola zi ovulo nezirifuleki tosanga badde ng'akubye ki ovulo ekya yero bazifulana naza kati ate bagifulana uniform ya kwegamba bagiyita common watu tusobola nti omusanga ne bwaba agogola mwala ne bwaba ali ku garaji ye ne bwaba omanyi abaana bakuba yero mu budde bwabwe obwedde nosanga kyali wali ali ku mudaala gwe ng'akubye kiyero kye ngayisikira chapati ku mudaala bana abatunda simanyi nyanya nakati abayina emidaala gyabwe nosanga dogo ng'ali wali akulaga mwana ngenda kagoba muwalike ngenda kuzimba ali kumuyiko wali naye ng'akubye ovulu ye ya yero. So ghetto kitegeza ghetto ekyuse nnyo endowooza ya ghetto nnyo omukumanya ekyuse nkuwoye scenario okimanyi 221 222 mugumu okimanyi NUP yakoze yalina amaanyi ga ghetto mangi ojo nti NRM yakabanga nnyo ghetto kati sawa zino ddamu osuule enkesi emyezi nga mukaaga egiyise njagala ombuli ani akaaba ghetto nabuli akyagulanyaga babakozesa abaana ba ghetto ekibu olyo chobola bwe myezi naga gwe sirika buli bwine keep quiet and gandi sleep leka bano bamufumbira boogera ebyo obusiru babavume leko oli yefumba n'oluzungu namudde musimanyi mbeera mu parliament nefu oluzungu na Ssenyonyi naye ulira omusajja oluzungu gwa Ssenyonyi when we sit together I'm telling you Ssenyonyi I can challenge you mu luzungu blood era naga baga Ssenyonyi omusobola mu luzungu nze sifudde ekirungi ibintu bwe byalaagi nakagambako twaliko enombuuza wasoma koma ku level ki negamba siyagala buulira abantu ebintu ebinkwatako academically kuba bazoleya nze njagala challenge someone ng'atuddeawo tutandike okwogera yereesa obwo buvoka bwe bwayogera olw'okuba mbu alina ebitabo wali simanyi bw'encyclopedia bwayesomya n'ayogera statement nga tesaana nakujja mu community kwega ekigambo manyi kye bayita terminology term okugamba ogunene n'aguteeka olw'okuba mbu okategedde nedda that's not the English gwe tugamba musajja oba otegedde logic so kati ekyo nkiresenga by the way nekyegeza kugamba abo bobweni boinoleka boogere bavuma abo ne bobweni whenever you talk kati bobweni ongambye mbu abaana ba ghetto babakozesa gwe okozeseza abaana bwenkana abalanguki abakozesa n'abalabusiza n'abalamusibiza emida omujamayika agamba bombo clat bayitirivu bameka b'okozeseza b'osibiza nakati ng'okyayagala bakolere ku kibuli gwe musajja gwe without payment tabawaayo kantu without payment asasula baluganda bakona bamikwana bamwetoolodde wali nenga wali abaana bangi mu principal yakogeddeko ku kitebe principal yakumissioninze principal privileges bawa abaana nakugamba ngenda kuleeta wano bebateeka emirimu babasuubiza bajja bawa bajaji we baafuluma babaga baliteyo kasente babawe piki za looni ngaga bakozesa abaana nze nenkikugamba nti kituufu kale nga bw'okiyisa okukozesa kaba bakozese kuba babasasula kiba kirungi nga kaba basasule second nze ntera kibuuza abaana mu ghetto tigwe yutimani genda oteekewo embeera no problem naye jjukira ebivaamu however singa omusajja agamba twawule ono n'ogenda gamba gula ovulo bagula t-shirt gula balet simanyi sasula omudamuda simanyi sonda eza kino ate weeteekemu jjomperekera eri oluusi n'akaggo bakkubye zikuweba ya mulodi ne bagiruma naye oyo omusajja gwogoberera ku goodlaw nega ne omulala najja sayidi eno naga ngenda kuwa ovulo yawere kuba oli muwagizi wange nze n'akasente nkalina amazzi n'ebyokunywa ngenda kuwa ate okaya ne transport ngenda kuwa emmotoka zikuleete nze njagala buwagizi bwo n'ogenda kyogamba ebeera nsobi omusajja noteeka facilitation mu bawagizi be nga noono omujangiri wa DF baŋŋamba naye t-shirt azigaba ku bwereere abawayo nkakasa bawayo n'akantu very good the issue is not kugulirira oba kusasulira abantu bano the issue is kuvaluinga mirimu gy'abantu abo ate gwe Bobi Wine wadde tobasasula wali badde osiima abantu kye bakuteerawo abo abaddala abaana ba ghetto wali badde osiima busiimi naye bw'olagawo babakozesa kye ŋŋamba nti oyo omusajja alina kye tuyita effubitizi kiva mu futwa ky'okola ekintu nga kirungi kuba omwana gambye akola n'abasajja kati ze nina todogo yutimani yanga baga zimapa sente za ghetto structure mama wange jajja wange bamuwa sente za PDM akakadde nanga kyokka ekimusana enkoko za gavumenti ez'ogwokuna nazifuna naga kati ze ngene nnwane n'abo abasajja
Nembuga ngo Jacob bikuwebyo gutolina kyo kyo bachuliza kwenyumiza mu government ya Museveni nanga mbaga ate nasomye okimanyi solo okukola n'obulimu bwange ngo jajje bamu wa center ate yayongera ku mudaala nemugamba kati ngo Jacob bili batuwa kino batuwa kiri nitunonye n'ebirungi bibiri mu system eriwo the logic comes in nti gwe bwogamba bakozesa ayo kole yafu kuba oli yalaba kyayagala tulina interests ezenjawulo gwotegerera ani yagalirani lwaki alowooza nti mwina bakusaidiye ati mwana kizibu era nakyogerako nti omwebe yali mu ghetto byalinga bya woyo ze ghetto president aba ne bakuba emizira woyo yena oyo neno ku national level bakiri mbu egenda beera yes kumbe nedda tu ye yalowooza nti ekintu kye bayita ghetto bwana jambu nzize mu byabufuzi mu ghetto zonna zigenda mugoberera bamutwaza oluyezaawo nedda boyo badde serebu mu muziki gwe tewamwagirako from day one saawagira ku Bobby Wine from day one nakugamba kasita yayimba kiggwa leero byaggwa ku olwo ebibyo naye ebyange naye byakoma ku olwo ebisigadde tweraba bwerabi saawagira ku Bobby Wine from day one politically but musically wali omuwagira nze gambye musically nga ne Firebase nkiika oyo omusajja lumu tujja kukolako program nga ya nnyimba za Bobby Wine zokka zokka nakugamba well youth and youth you got to know what politicians come for about sentiment ogitegedde youths and youths abavugana you got to know botege we know okumanya what politicians come for about banabisi baba bajiridde well youth and youth got to know what politicians come for about straight from the downland kamocha ebajita ghetto wano wemwegoza muja mu ghetto esawa zino ye munnabya bufuzi nze nange ngenda ngamba abavuka well youth you got to know what politicians come for about wana we Bobby Wine watugambanga ngoyimba kanna kitino bagamba kabaya yakuba mukazi we katona mutu gena yenga zava ku campaign za bakansala nonga yutimant olwana ne kyali olwo ne demo olwo muwabye Bobby Wine bya tugambanga esawa zino gwe wacho olwo kiyingamba atoyina tuvugo tutwale jo yagala eri sensitization yalimu okwawula entegeerayo kuganga linga kubulya gwo yawule ekirungi ne kati sawa zino ati yabibikira kettaka nagamba ko yenyini yagamba bunewa no position ije tusubire tuyambe mpulira nabo batukola mu musimbi mulikola mutyanga twechanze abanyigirizi babonanga bechaye opposition eri kuchesawa zino ere mukola sente kati Bobby Wine muba mugamba kikati goga memo tetukugobya mu batukozesa tukolere gwe kanga njogere ku Bobby Wine era akantu kamu Bobby Wine bebekulu kamiliyoni babadde obanga lyonna Bobby Wine akoze projects ezenjawulo nga so okola woshingibbe nenga woshingibbe siyamu mumukolera iye nga abasasula kwegamba anti gwe oyoze mmotoka gyoyozezza ku otoleeza omukulu wosigaza commission asi project yabo navuka batandike naye nkuganda nagamba kemabege nti ebiseera ebyo nga ate ne gavumenti emuwa ssente za get empowerment under General Sarikayiwa tetwagala na kumanya Bobby Wine ekindeetedde ekintu ekyo ogamba otya abana nti babakozesa bakolere gwe yalina abakozesa n'obakozesa instead of watandika project nti yiyo handola yawe ne sente zivaamu tugeze musiteke mu kabiina kamwe mwekulakulanye muzeewule nedda yabanga yiyo ngero omwana abawonga mu pakasi motoka ejja n'agigoba n'agyoza ne bamuwa ekirere n'ajjako essatu n'akuwa akasanga very good naye nga yayozezza naye gwe president was that fair ne mugete Firebase yeyisanga atya nga ghetto president era yeyisanga president wa Firebase tosonga aya otosonga i principal kuvadda tosonga bwe yino manyo ekibanda tebasonge wa Bobby Wine buyinza bwalinga buyiti buladi blazo lyo musajja kibayita obuyinza Bobby Wine ayagala kibayita obuyinza ayagala ebitiibwa ayagala evimbo goyino kimanya zenkulya musical jajjawo abo abayuti bonna wakwera bamita ragadi negwe tunya ragadi we yeisa ne blaza Bobby Wine ye kibanda vimba era mu Firebase yalinga bibye so kati Bobby Wine leka abavubuka bakole emirimu amagwa ne Buchaman nga yamuta nagamba wayo musajja banji no oli ku Buchaman njagala oddeyo nonye footage omukadde wa Firebase wonno abo singa baliriddawa Sinti karanti Bobby Wine yino bakulakulanya naye alina mukala kito kimanyi yakola Bobby Wine kintu kyonna kye yakkiriza akola ekyo yakkiriza ekibiina kya mutowe mu kibiina kye kintu kye yali yakkiriza kyo mutowani Mickey Wine yakola sulubada
Jali kibiina Sulubada. Kya Mickey Wine kiri kulutinga abaana abayimba obuziki bwabwe yina omujiji gwe yali akoze. Nenga kiri under fire base. Nenga abalala ne bwe ruba luyimba n'ogeza olukola nga tategedde mbu simanyi n'enukwa ojja kufulumya fire base. Na bw'aba avuga emmotoka n'aluwulira ku radio. Nga talinako promotion mwe teyakkiriza. Ng'obugamba biki. Genda oli oluyimba maife twawulira masapota n'oluyimba lwe yakuba baluyita ssente. Lujja kujjirayo Bobi Wine kyali. Gendo ule Mr. Wendi yakuwa oluyimba na baluyita konkwala walo n'olulala mbu ani yeeyita president wa ghetto. Olujja kujjirayo Bobi Wine kyali. Kati yewe inaloza mbu anave agenda kujja ebyo byakola ngeri abikole eno. Kumbe nedda tobikola. Okugeza nze egwegwe MS. Bwe matudde naawe bwenti. Nimmanya nti oli musezi. Ate bwe tugenda mu bantu tugenda kunnangira muzee gwange nga naawe olina omuzee gwo nange nja kukutulisa. Kati ye Bobi Wine ku ghetto kye namutegeera nnyo mu kifo ky'okwamonayizinga akola ebintu bibiri. One, abeesonyiwe. If not so akkiriza atambule nabo. Ye ayagala mbu ate era kubategeerera. Nagago Bobi Wine otegeerera ni banene badda awasinga tutegeerera. Tati mwana ga yogera yo ghetto 3 zobadde ogenda mu ogyeko kama okya n'emirirwano. Obaddenga mukatanga, obaddenga bwayiso, obadde kawuwa, kawempe wuwa gutubuli ghetto zobaddenga mu endala. Just obadde n'amanyi g'abasajja nti simanyi kayiwula simanyani. Lwaki bubi kachiza va ku baana ba ghetto mbu babakozesa. Leave these people alone. Ba interests zaabwe yes. Anonye kyayagala agoba kiki. Kati gotani ko to mutegeerya mujangu wano kola kino kyo myaka 5 mu mukoledde ki. So ye esanyu liko okubalabanga bali awo tebalina kibeyongera. Tebalina nalyoka ajuliza mwana abaana tebalina mirimu, abaana tebabafaako, government baliko. Bateekera tegwe n'ozoleya. So kimanyi nabe ngamba lwaki tutwala omwana wo mu UPE n'asoma. Bw'amala primary lwaki omutwala oli egwansi Kampala Kololo n'asoma. Bw'amala secondary kyogali omwana bw'amala A-level abatalina watandikira. Obo tegedde olina lyoka ebyo ne byasoma amasomero gonna mafu mugamba nedda goli just mubi to the system. Gavumenti walusente z'abavuka ba ghetto mujje mwekulaakulanye era baba wo sente gwe fulu wakamu wameka gukisajja gwe zinda kansala wangwe mmanyi eyo yali yeyogeza ne mugane era namukuonako kati mga kansala enkoko za gavumenti waziwa mukyalawo ye kanga mu nentunula eri otegedde ensonga kyokkanze bwe ngenda n'enzijjayo anyiga oba bwe ntwalayo omwana omulala azijjayo abaana babawo obuntuntu era naba babalimba omukoko babalimbye kyokka ye azijjayo n'aziwa mukyala we. Kati ze kingamba nedda omwana bw'aba alina ensako ez'enjawulo katalaliriddawa nti omwana aligaggawalira ku kipulojekiti kikyo kyo kiyina okitaddewo naye omwana bw'aba jjukira ntera okugamba abantu nti buli muntu alina olugendo lwe gy'ava waali ne gy'alaga era kyekimu ku kitutabula tonzija mu lugendo lwange nga ndabayo kuba tomanyi gye nvudde emwesiga sijja kuwa mmere tejjako era osobola naye no baagani gwajoga yakuzizwa mbadde kuya baago otuuka wano kyogamba ne leero nenkyalibaawo ng'oneesonyiwa kati be bantu abo nti bano abaana buli muntu alina olugendo n'abaana ba ghetto mu beesonyi balina engendo zaabwe alina gy'avuddewe alina waali alina ne gy'alaga gy'avuddewe yamunnyonnyola abamu bawuleeze nti bwakunnyonnyola gyenvuddewe politika agamba nti sebansiba n'olwoyo omusajja tayitina kye nnalabako ojja kumuuza ne gyenvuddewe ng'ate gwe kenyini gwe wamulisaapointinga oba otegedde mu gyenvuddewe nga gwe mubi ate kati ate omutegeerera otya mu lugendo lwe buliko yalina decision ye nze nina ebintu ebyenjawulo naye nasalawo obusozi nga akambiko kankole kino nsobola oyimba onimpandiika omuziki nsamba omupiira nzanya ebikonde kwegamba I do more things nkuba art ebifaananyi baga musizi wa langi nkola compound designing nkola flowers vessels kusimba bimuli nkola ebintu bingi naye nze ntwale nga nedda ebyo ebintu bingi tosobola bikwasaganya muntu omu kati kannondeko ngenda kukola charity work nkole ekibiina kyange ekya Nansana Municipal Ghetto Team nkiregisitaringa community based organization kitandika okukola emirimu gya community nkole waka plan yange mu January ninayo kino mu February baka to school in ghetto mu Gwokusatu simanyi gawo child padding mu Gwokuna simanyi tulinayo Easter relief in ghetto tubasakira ebyokulya omwaka gonna December nga lumu bajida International AIDS Day fetuba no lusisira lw'ebyobulamu medical camp nze nga kankolera wano
I will benefit the one way the other njafunamu nina ali wadde solo okufuka selfish ningira bera wa bikonde ngenda zanya kino nindandika no nyigira mwana ute yanfuddeko nagenda kusamba bikonde te yangu lide yadaka gata yampadde yadde chebiri kyo ka ticket yangu lide ticket lwaki ntondo walira walanga nino olugendo lwangi era kigamba nyaba vuka mwana baga njali nayo novice nomugambo ko ira ibikonde byo gendo zanye novice zo towesi baku muntu bagenda ku disappointinga n'ebikonde bikutambe soko ononye strategy esako obuwagizibu obire mbuga we nagende wa bag ono nga commander mu geta inza kunyamba ki ojoga bag na ye bikonde ina kuzomwezi bweziti gambe obo ine bikonde zenda kuyamba nkutundire ko ticket nditaya obutabo bubiri kati nze nkuyambye ate gani nebwe sibe eyo ate nze nyizo butakusobola kukwata mitwalo gyanga abiri gikuba 5 gajja kunnuma nayo mtundidde ni ticket weziba ngenda kuzizwa abo mu ghetto gwe boy geso nguye ticket guni bwana boy mimi nina ticket wasoko jogwe ku ticket zo mnuto muri dawa ngende ko ni mu office za basajja zemanyi ngai mzee ala DCG bali ina ticket zina abavuka bange tulina yebikonde ngende wa town kiraka nonya abagagga bo munansa na ba district kabi mbage bane nina ticket yambe ku mwana ono for support awo nja kikolera ndi kinyangu ideko gwo kubanga omanyi mission yo ne mu strategy yo no omanya nti baga ja kunyambirako wano yale mugagenda bono osinkana MS tunga MS mwana nina yebikonde njagala kunyambo bawete ebi gende wa MS omugambi MS nina yebikonde ne badde nsaba ka promotion ka mawulire ojja kwanguyirwa era jagamba promotura o kamera nka tajina kuzibo kale mpa yesa amazi ayinza no kukolera kuba musanze mu sector ye no musaba kyakola katokuwa sente mu nsawo enzobere ekizibu kituzayo ku kintu bana abantu bayine ngendo zaabwe era bintu robaso bisabuli alina olugendo lumanya otambula otya okola nani otambudde otya kati aba bategerera mbu babakozesa foolish anya akozesa ani mmwe mwagala jjoga abantu mutegererani nekyo nga kikulumye nnyo kinumye wasonga olwo ne yakingamba ko tali bamuyita Juma akola ngani kali awo kati ali sikamanyi nnyo talina level mwali just yefulamu naye wa NUP mbadde manyi Juma wange no omusajja gwe bamye tikiti ni waswa Juma waswa Juma ate yenna mupulidikitinga naliko ku pane emu ne mga waswa Juma ne bakuwa ticket osaaga ate era ne mugamba nga tutu nga waswa Juma webere mgwe wasa government wene kwata bagenda kukukuba emigo jabanga besije ne muge ekisibya besije okimanyi twalwana ngobwamu kwata wasomera Sandy Hasti bote bumanye genda mwalwana mutuvi ne mga waswa Juma ne tuliba veteran era fe ne mugamba osaaga ne muge kyakuwa waswa Juma tebasobola kwesiga ono twatogera kupanika tebasobola kadi pyu ali kusawa kamunyerwe eri kuluma ngo ojuwa omuliro ku opposition bwana bugenda kukusamba owensonga ate bugamba mbu ffe twalwano leta kino ate mwe mukirwanyisa nga ffe tusomye tutandise kikyusa kitereza ate mwe kirize musobola no kiyiwa mmwe kuba mwe mwakireta mukubale mukubuliza mu ttaka sajja watu katali kati ali awatunula muze kulembera ba veterani mwene yupi wali yaba alwana wa manne twewe ebitibwa ebitaliyo ne wamma bani abalwana wa yali lidda wange erwana tegeza bwaita meeting nazo tulawo yekka logically ina tula yekka okujja kugaga nti nze nkulembera abalwanyi mwene yupi awulizaga wali abalwanyi sanga bene gye batendekera abantu tumanyi waliwo naye mwe nkulembera abazirwanako mwene yupi leka kwe kutuwunzika mzeeyi. So back to the other issue ndi waliwo yakingamba nakola mukaluka abavubuka tuba tutudde ssebo linaga ku pano newo yabe akozaba ene bakozesa abantu abamu nga bannafa bali ku pano kuno ne babakozesa era nagamba yali ku panel modali namugagwe program egenda kulema izo okuma okukola tekindi musawa wano tebatumanyira tankuzangako tansomesangako tandiisa tamanyi lugendo lwange tamanyi jola atandika atyo okumanyira ne mugamba bwe tujja ku pano buli omu ayogera ndowooza ye nandaba ye ya bintu naye gwe okufuna program personal mmanyire nti gwolinagana nina kukolera gwe era mugamba musajja nze bino ebintu byammwe bino nti kinnuma olw'ensonga these people basiba okumanyira omuntu gwomugwengaani gwe kugamba kyembuuza nina kukola ki gwembulya nina kukola ki wampa ki nina kukolera ani ebibuzo nga tobizzeemu nze ndi dogo wa yala taata wange yafa 2006 nali mu senior 2 nensoma nali kunisaidia kawala nga abaana abangi nensoma sijiwatanikira n'obuyaaye 2006 nembera mu senior 2 senior 3 nga sifuna report omanyi okweyisa tukola ebyekiyaye lwensonga tulina fees kyekisooka kyakubiri abaana bangi mu ssomero new style kawala kyakusatu we naawe vako olimanyi nti oyagala kubeerayo mbeerayo n'abayuti bange mala senior
biri musamala senior 3 senior 4 wajjo omwamba amitanga Dalias Mugoyi atandike so bayitanga St Mary's ngenda ku St Mary's ambuza report ya senior 3 eriwa koze mzee hanje erabiddeyo ko yate pass slip ya P7 koze nida nali recommendation kana ina kali recommendation ka P7 ngana kati ka wallet pass slip ngalo kijanga yo kusomero iyo yali wa mukadde wakanga yo jeri nyewe nali ina kali recommendation kama iyo kali recommendation ka P7 okukamwa na kuliko first grade ane botaleta report kati ye yayagala performance ya P7 nampa nesoma omwaka mulamba olwokuba munna itata yali afude ebintu gattabigatte mama yala tano sali gestalinga senior 4 kati ngenda oromuwadde pasilipi yange ya P7 nsubira okuligestalinga bwe siri gestalinga ngendo jimusaba daita nangamba bwoli guyaye bwe nakuwa pasilipi ogenda kulekerawo somo obero jiro osomanga bonkolerako emirimu nasoma omwaka mulamba 28 so 28 ninge ekyewunyisa sakola pisisini ya 4 wate wajikola 29 nentula paka kuna kulwa yunebule bagenda okola briefing ze nagenda kukise kwa nali bola ku somero nino samba akapira ke somero longo se somero kola emirimu je somero sigalewo ne bagenda ku briefing ze ngenda kapira bakola yunebu ze ngandi mbirala the following year 29 nenzirayo mu kirasi ye somero lyeri mu kirasi ye mu desk yemu ngano bwa mabuli mabegena aleka yagwa aleka teyayise tano nga kikwata ku mutima ne wakinchireta bwino ndize tubatenga yala notuna haso za feno repeatinga nasoma mwaka mulamba 29 sini yafunga sisa so dalita ngambirawo gama mama wange nyeri registration ne fees tujjalaba boy nakola emirimu je somero nesa so registration sini nezirayo sini ya 5 blaza the same issue 210 na kumuzinga sikusajja ngamba munonye registration ndinze nakolanga na milimu jange ku somero yomusajja kubayitanga Dalias Mugoyi Katongole okusoma esawozo kyova wo fulwa abantu dawo mubuza gwe wanso gomanyi haso GMPC go tuka wano wendi oli okwangambe bamukozesa gwe ngani mbwagwe because nkolaze nti nemu kusomazo okubera kyendi no one hustled with you kujja ko mama wange nawo benga nti director Mugoyi yebale simanyi director gundi owotegedde logic Bambi yafano kwa yali deputy for president omusajja yafe mabega Mugoyi yo yakole somero nasi yamba abaana gwe nkolere emirimu gwe jasamba omupiira gwe genda wano netweyagala n'omusajja now kishengeza ko gamba ti buli muntu ayina olugendo lw'ekintu kino kinnuma olw'ensonga bwe bantu mulinga abagamba mwe mwasomesa abaana mwe ojukira abagamba Buganda ku ntiko nze nina view yange era nensenkano obukulembeze bw'emmengo bakatikiro nsobola omuwa issues bwe tunazza Buganda ku ntiko olwo tuyina okukola okugeza ng'okusomesa abantu abaganda bennyini okubayiyiza emirimu okubajjanjaba oba otegedde kiba kyangu okugamba tuzze Buganda nga lawyer asobola owolereza obuganda kuba bwamukola ki bwamusomesa you get it Buganda ku ntiko obanga tugeze osobola okuleeta ssente ng'ozijja mu bulimi nga Buganda yakuwa emmwanyi terimba kwenga ogaggawaza omuntu aba asobola okuyamba kuki ku institution yo otegedde ensonga eyo kati kyengamba kweni upimane bwe mukoledde kikibulo ke mumanyire nti ayina kukolera mu ate mu byakibuli ssebo atawali kusasula byabwerere yakoledde bamukozesa nga bamanyiraani nno batwesonyiwa the topic of the day Jatugenda ku vetting era kati tunagenda ku vetting tusembeyo kano abantu bebakwata mwana mulimu group endala ze bakwata batandika zikwata 221 arresting yo yobedde bulungi nga bakola emirimu kwa kusobola kuteekawo mbira no cha chipina batakwata ate bakwata ne bakuleta mu kooti ne bakusalira ntero gamba abaana era no message y'abaana ba mu ghetto yakola kwa maaso gabalaba abamawuli babaliko balina ne listi zaabwe mbusimanyo no member we NUP ono lawyer we NUP ne mune waliwo abaana mu abali eyo batero wandisa mu kitabo kya NUP ku kitebe tokiika naye nga kituufu ina vibe ye NUP wagula t-shirt ne bajaji yo bekifo kino oli wetimba NUP kati gwe ne bakusanga eyo Uganda katooke wamala wakisimu eyo ne bakuyolere ng'okola effujjo kyetugeri mu kyepya wate tujja kukkiriza principal ne musamba abakazi ne bakuyola nekyeggali toyina identity ku kibiina toliyo mu kitabo tokiikayo toyina akudduya abaana abo ne bakutwala ku poliisi ey'ekabumbe eyo oba ey'ewwa eyo bwe bakuteekayo ye osinagamba talina beera ono ssaawa 48 mumuforwarding mumuvunana kinti baba bano naye tubakusanze bookya ebipiira bagadde amaduuka bakubya abantu tamu mutwalewo omulamuzi ogenda otuuka CID nga aleese ripooti byaddala ng'obaddeyo nga bavuga omwana oyo omwana nakati alimida
banji bali tuzita convoy convoy ziri eyo mida nirwa butamanya nga bano bana abawuza babakozesa be babateresa kyembuzi zawa jigwo kumanya abana bosibiza gwe kiyaye gwe nga bali munda nga just ntero vibe eri ebbali wallahi nga kukitebe kyo tobamanyi tobafana ko tobali nako ninga kukiteba eri ebbali akubana omuntu najula omujjamu omumiro lwasonga akwagala kati bamukwatidde eri nga akutte omusajja amalaka ne bamutereka abaana bali eyo bavunda so kati jja kukomyawo ensonga y'abantu bwe bawamba n'ekirungi nga bw'okyogedde it's not abduction it's arrest because bwe bamutwala bamuzza ate mu kamera ne bamuleeta ne mu kooti ne bamulaga ne mu mawulire eyo teba abduction ebeera arrest twakayanako ne luprogramu ere nga tutandika abduction ebeera etya tebalina ku aya ati ndi mukwogera dda arrest nga we they enkwata gye bakukwatamu nagamba arrest terina format efe kasaba kubamala ne bakutulaga ne batula n'ekikukuvunaanya tetufaayo bakutte batya naye kasaba tulaga ekikukwasizza tetufaayo nti oba drone ze nesiba speed tetufudde eyo kasaba tuwuli ekikwasizza nakugamba bajja malo giso jiyo abagabe bano be bakuba katumba wamala bamuyo bagabe bano balina akabundu mu nju babayo ono yatemyetemye takaguni ne bamutta ekiro otegedde kati abalina tugeza balina akagulupu akatematema abantu singa obagamba gavumenti egera kujja polisi nejja twagala kukwata komanda gundi batema abantu mu uniform zaabwe owasubira obeerawo oba bakwata koma balogenda basangawo n'ekimeso olufuna uniform ne babuukira kwata ne bababuukira twakutta akabinja akabadde kakolayo kati mu kitundu bwekiti kyegamba nti wewakwata sifudde ku format of arrest naye kasaba tuwuli ekibakwasizza teba abduction teba abduction ebeera arrest eba arrest kuba obaawo n'ekimuvunaanibwa tutatera omaliriza ndowooza tuledda nga 10 tugende ku nyina vetting ze nalabyawo n'abasajja benda nga baseggona boogeza amaanyi n'abalala bali mu bavetinga kati ate ebyo byonna byonna babikola nawo ne bajja nga baagala batatu oluvannyuma batafuna kaadi ate bavayo nga boogera ebigambo ebyo ate yogedde ku bantu babika bibiri ate nze bendabye waliwo abantu bendabye balimba abantu munabo bavetinga mulero bongo bamuvetinga mbusennyonyi nasesene nga yiira bakatemba nno mu kkooti kale ne oba wali abayija ne bamuvetinga n'addeyo ku kitimba n'akulukute era nze ebigambo ebimbiise era nze kifaanagana ekyanalukoola infact nenyeko namulabye nga waali ate nga yagamba avuddemu nyeko baŋŋambye mu ntandikwa yali yasaba ku bakansala ne babamumma ne kasente ne yeekyanga naye kati balina bye balingiza nga bakkiriza omwayo ku bakansala kwegaba balina bye bamwindooza byavudde nembino ono bagimuwadde ono bagimugjeeko ono ne bange bye balina bye bamusesetuliddewo nga bagenda kukwata kaadi ku lulwe najja naye nga kireeka okuba ndooza n'akasente era balina bye bakkaanyiza n'ekyo kino manya ate babadde munda balina bye bakkaanyizaako naye nga first of all kumuwaayo ku bantu kati kitegeeza nyako naye bamuvetinze nga ayagala tikiti kati kyesinna babalina muvetinga nga mubaka naye sinnamanya oba bagimuwadde kati gwe kimanyi tino Mulyannyama naye yabadde yakyuka nga yaddeeyo bagenda giwa Mulyannyama then toyesami mu Malende ne gundi nani nebulika bonna bagenze Mulyannyama naye yakyuka yaddeeyo wano ndowooza n'alekerawo Sewanyana ne Musiri n'abalala naye kati ate tebajja kati ye teyategeera nti ono akomawo bamuzannya omuzannyo kati yagutegeera ate nno yegendeeze bayinza obutagiwa nnyeko ne bagiwa Mulyannyama ensonga Mulyannyama bamusuuzizza obufa obwo obumu abulekera abalala naye batagimuwa ojja otegerera omutima gw'abasajja abo ne baba bamuziise baba kyetugamba bapapadde nnyo abasajja basobola okukimukola muteringi yolaba bakisibira ono bawakayima basimanyi baba bakitte baani omusajja atavumanga omukazi atavumanga ko Bobi Wine yebakitte yewandisa nga independent sinnakakasa naye akyemmanya ajja kujjanga independent yewandisiza omanyaba yewandisiza omanyaba abantu balwala politikisi bo ataba mu byabufuzi abamulwadde waliwo yagambye Lukwago awummule nasisiningamuga kikyemwogera mwagala kutta musajja myaka mito hayina tuulaawo kati akola mulimu ki nga tali mu byabufuzi mateeka tuleke naawe wamma katikkiro asobola okubyokola amateeka nga si katikkiro essaawa zino nga si katikkiro era balina lofaamu balinamu bannamateeka abatoototo ndowooza anti kati otegedde era babeera wali kuzinga amagulu kulya santiri kyeŋŋamba nati nakuwa lofaamu linnya waga nti yakatikkiro oli abeera confident n'okuleka omusango nti bo bakozesa bulandi ezo ne my question is can he be active nga omulawo wano netugamba kati munabyabufuzi naye tali active
leave alone being omugagga tiwaliwo omuntu asobola obeera mu community ng'ali active nga tumumanyi nga niba bataliiwo tisimu na byabufuzi kati kyembuza goza lukwaga asobola kukola ki e Kampala nga simu na byabufuzi tudde wali ku vetting y'abano vetting yo nga tugamba abasajja bagenda wa bantu baabwe bayisa ku budde bali mu babayinga time kubalaga democracy tugiremu bagenda wa bantu baabwe netwagamba mulimu ensonga ziri bbiri one mulimu namunsawo oteeka ki ku mmeeza ate ng'ekyokummeeza twagamba the highest bidder yatwala izo waayo ettaano mala n'aleeta 12 n'oyitaawo ettaano zo bazikuddiza once a good solo lino nti litefandebo nakugamba sente y'ebyobufuzi bwegiteeka mu nsawo eba ewedde ne wegangenda kukulonda n'ompa akakadde n'empa omulala olina gy'ondoopa eringa yanjaga nagamba mpola enjaga n'ogiwa tugeze olikateero ogenda mumulopa ku polisi mumubanja zaaki ate tebagikkiriza abamu onooloopawa kati omusanga atambula nkubanja zaaki zanjaga kisoboka kati esente y'ebyobufuzi gwe walya sente zange mmeka zaali zaaki nebogenda ku polisi zawagulirira kalulu anti gwe waweeroopa bakukwata musango ogwaki ngamba yawayo sente wana gwo musango ogaba sente mbyobufuzi ku ebyobufuzi so kati kyo nti basinga bwoziwaayo the high bidder takes it negwe tewakulifandinga era nze obwongo buŋŋamba yensonga lwaki abamu kibaluma nnyo naganzi kale nzija independent temuŋŋamba kibiina kowadde akyagala naye ate kimubbye bwepa yensonga endala ngaomuntu ayagala nnyo nnyo ekibiina eyinza okumugaana eyemu ku zo tinaye nammwe ate nedda gwe mugiwadde siye ate nze nange munkwatiddeyo tugeze ng'oyo ayeegoba ekyokubiri ekyo twagamba sagala kyogera naye bangamba mulimu abalinamu bafiyanse baabwe ne babasuubiza obufu wano nawali beteruteeka mu b'emikwano balinamu abantu baabwe era nga mu buli kimu ne mu bizinesi obamu n'omuntu wolu naye mwana ttu abamu ffe tubigaana era abamu tetubyagala zinne essomero lyemmanyi bakira nti bajja bangi kyaliwo bwajja n'osooka n'okola ku ye nomugamba wayi sooka oyingire wano tulabe zinne essomero lyemmanyi ne sitaafu y'abakazi bokka ba-anko bavuga ziva abasajja bavuga zivaani naye olyaga sagala affairs sagala relations sagala njagala mube focus mu institution yange oli wadde mbobera olina omwami w'ebbali n'omukyala weeyo naye sagala nti omwami n'omukyala bakola mu institution yange nti abaagalana naye mbeera bakoncubayini naye mwekwana nga abagoba talina yaga kino kyange bw'oba tokisobola genda mulungi kubanga ndwano kitandika naye ate bw'ojja okiyingiremu nze mmanyi bw'onojja bijja kati gwe madamu ozze mwekwanye ne masita ate masita n'akwana ne madamu omulala gwekyo kimanyi mutandike okulwana okusingira kirasi ng'oyo yakagivaamu very good bw'oba fiyanse wa mukulu olowooza waliwo agenda okuggama mu protocol kyekyo tisinga bakuwa kaadi ng'oli fiyanse wa mukulu mu protocol ne bwaba secretary general oba ne bwaba alina kyaggamba kati then ali misaling for the good of the part and the country oba tuba tukola personal interests nina ensako nze nkwata wano kaddemu kange nako kankawe kalyeko ali wamahane nga ebyo betulimu njala tugende ku nsonga ya PFF nga tumalira manyi PFF tegena leta candidate message ali munda but yegamba yatadde omukago ne ANT Alliance for National Transformation ya muntu ne bagamba nti bakyalinze nubwe maro kuvetinga era bajja tula mu meeting esembayo bonga PFF bagamba nti bali bakirizi bonga bo kyali kibakutteko nti bakane tibaba babiri baba wagire bonna ne NUPO ne bagamba candidate omu yabawagirwa kasatu mulaba era oba kivuga bwoti ng'okiza kusaidia NUP kubanga batugamba nti kumugisha Kyagulanyi bawagira ne bajja kunako Kyagulanyi katolya buza nti PFF ku kaliba ya Yesu akolagana ne NUP mu kulabako ne NUP tesobola ekisooka abasajja bonna bali mu PFF bampu omanyi abasajja bamitwe guba kati ate abaana abakulembera NUP bamalalo omanyi abasajja abaana ab'essantiri kati ate nga bano abaana b'amalala baagala nnyo okubanga bebakulembera kaniga balimi baagala okumbira bampu kati alodikalijja omugamba eki mbwaiswa agambye anti bonna ba pyala sayidisi omugamba eki ani ono muganda waffe ow'ekira nganda omugamba eki lusennyonyi agambye logikuwaizi first of all tebasobola kukwatagana secondly okwagala ina ebyo byagala oyisaawo
Lukwago ayagala sympathy vote yaba NUP mu Kampala. Kati baba teza akakodio. Kati ye kyakoze addidde n'alaga bali nti mmwe kubajjukira nakyogerako nti Lukwago tagenda kwesimba okuba president aba agudde ajja sigala kubwa meya. Kati akimanyi asobola okukwata entebe ya president n'agizoganya ate ali mu kkomera tagenda birawo Besigye. Kati kyabakoze ye kyagala obbalimba nti mmwe kamba wagire katuba wagire ku ntebe y'obwa president inze nsigaze ekyalo di meya psychologically naye entebe y'obwa president ate tayimiridde mbu tuwagire ono yaba lesi mbagende beekubire wali waggulu mugende mmwe tukwatagane ye nakola nti kukwatagane Mugisha muntu naye ate nkulagira nti byakiyaye bano abaddukanya PFF be baafulumya Mugisha muntu mu FDC, you remember? Abamu si bonna. Mpayo Samuju yali mu bafulumya Mugisha muntu. Mpayo babiri omu babiri. Samuju yali abagira Mugisha muntu. Mpayo omu babiri. Bali bamusembi babonna ndabanga bali kusaidia ya Mugisha muntu. Kati Kagambe bwenti omusajja yakulembera okufulumya Mugisha muntu yali Dr. Besigye. Dr. Besigye yakulembera Kigali kya muntu. Era bonna bamugwe bagenda wa ideology ye. Bwaba Ssemujju nganda yali wa muntu wakite yagenda mu PFF. Sorry mu ANT. Yasigala mu FDC. Nedda kati agivuddemu kyembuuza bwe yagivaamu. Yakola kiche. Ekyani. Yakola kyabwe kya PFF. N'agenda nani? Ne Dr. Besigye. Wakite yagenda na nani na muntu kyembuuza. Ekitegeza te yali muntu we. Ti abo bon kyegati bonna bali mu FDC abali ne Besigye te bali ba muntu. They just spread abinti balina ngeri etekawo presidential candidate. Kati balaga tukwagala oluko balina kwa bondi nti abamu baliko mu FDC twaliko batano balaga tugenda koyagana ne ANT naye nga ebyo byakifeerwa nsonga bona abasajja bamuwanadde wano baawukanya ideology yukira Besigye PPF eyawukanya ddala ne ANT naye baagala ki alliance ekyekiyaye kati n'amanya nti ate amanya agasinga gene UP nkugambye ye talina presidential candidate kati n'asonga ne ku Bobi Wine NUP indirect Then you put tamule nayo kati n'abagala basindika indirect bo mu NUP ne ANT bagende waggulu mubalwanire kiri ani abera president agwebeera nze mbeere yayagala Ssekiwalinga wane ekifo singa bali bakwatagala tukoza alliance tugenda leeta omuntu omu ne bakkiriza tugeze Bobi Wine bo bazizoba muntu omu ye Besigye Lukwago ekimuli mu mutwe nti agenda kuba asobola diffusing aba candidate ba NUP ne ANT ku bwaloodi meya oba alaba nekano kamutuddemu I mean alaba agundi amutuddemu bali mwezo ati kigamba nti singa aleeta nti yali emabega wa okuwagira alliance wagire Bobi Wine aba diffusingira waggulu kuba already Bobi Wine bamuwaga nti tuwagidde gwe naffe tuli naawe PPF tuli naawe ne muntu twazze naye tuli naawe Bobi Wine ayina batera naye ekintu ku mmeeza kati kyo batera ku mmeeza is diffusing bana ababe ngera bwabadde abikola kitwede high bidder bwajja so diffusing abadde n'amaanyi bagwe badde basongamu already olaba babikola mu Uganda Nyanzi bamukoze biki Nyanzi wali Nyanzi yali lidda wanga jagenda okwesimba sina Kampala Central je yali simanyi kyamujjayo ngamba yali lidda wama bikuvadde Kampala Central kye kyamujjayo simanyi tagala deno lera ali mu South simanyi ate muno simanyi njagala bwaloodi meya he was diffused nga balina bye baagala oteekawo yajjawo yagala omuvuganya he was diffusing nga balina kyegamba singa Lukwago asaba nnyo mu ddiini ye bw'amusajja muganda n'asamira nnyo akavako ke ne kamukolera muntu nakkiriza otambula naye n'abagatta ne Bobi Wine ate muntu nakkiriza okuwagira Bobi Wine Lukwago bagenda mu diffusingira obwa road mayorship mu Nuupu asigale nga road mayor nti ekiro kyonna Besigye Lukwago kyayogera ayagala Ssekiwalinga is road mayorship that's all tayina kirala tayina interest y'obwa president I'm telling you Lord Mayor tayina interest igala yonna aba Ssekiwalingi hizi kifo ekyo wa Lord Mayor tweyanza nnyo baga tugenda ko mawano leero tujja kutandikira sabbiiti ejja kulokusatu mutatulaba tujja kujja olunaku lwonna mu maaso kiba kitegeeza programu z'ababiri eyange n'eya baga ziba zaawukanyemukko wona bado sinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma wano tujja kutandikira awo olunaku olulala programu ya leero yaba bwongo bimu tweyanza bag blessings atukuume jja kale akuume atakumira mpeera